Mu kiseera kino enteekateeka egobererwa akakiiko ka Judicial Service Commission ekasengejjaani alina okuteekebwa ku lukalala lw'abo abasindikibwa eri omukulembeze w'eggwanga ye Kubalonda olw'amannya ne gasindikibwa eri akakiiko ka Paalamenti akasunsula abo ababa balondeddwa omukulembeze w'eggwanga. Akakiiko ka Paalamenti kano akakubirizibwa Sipiika wa Paalamenti eddimu lyako kalikolera mu kifo ekyekusifu kitakkirizibwa mu bannamawulire olwo Bannaansi ne basigala mu kibululu ku biki ebigobererwa mu kusunsula abalamuzi ababa basindikiddwa mu kakiiko nga wayita mbale bano balayizibwa ne batandika okukakkalabya emirimu. Olunaku lwaleero omuteesiteesi omukulu mu Essiga Eddamuzi Benyigire yakulembedde mu banne mu kulabikako eri akakiiko ka Paalamenti ak'ebyamateeka gye badde bayitiddwa okulambula ku mbalirira yaabwe ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2025-2026 ng'eno ya buwumbi 4,434. All of you will be assessing. Please do help us and assess properly so that when we come to recommend, we shall see the assessment returns. Abaka batuula akakiiko kano nga bakulembeddwamu Oweekitiibwa Medad Lubega Sseggona n'omubaka Abdul Katuntu wamu n'ababaka abalala balumiriza nti obutali bwenkanya buzze bweyoleka mu ngeri abalamuzi gye bakuzibwamu ng'abalamuzi abawerako abalina obukugu balikibwa bbali olwo abaakava ku masomero ne bakuzibwa ku misinde egyayiriyiri ekireetawo ebibuuzo bingi nga n'ababa tebakozeseza bulungi bifo byabwe osanga bakuziddwa. In this room under your chairmanship, 2 names came, 2 judicial officers. I think it was the late Justice Msoke Chibuka and the Honorable Justice David Wangutusi. They had been promoted or recommended for promotion by the Judicial Service Commission. Up to his death, Justice Chibuka remained in the High Court. I think until retirement, Justice Wangutusi remained in the High Court. Even when the Judicial Service Commission had recommended Mr. Bigirimana, the system itself is a problem. Mukwanukula omuteesiteesi omukulu mu Essiga Eddamuzi Bigirimana agamba nti ensonga eno baginogedde eddagala nga mu bbanga ttono okuva kati okukuza abalamuzi tekijja kuba kyajjenjeero olw'ensonga nti n'abantu ba bulijjo baakuweebwa omukisa okwetaba mu nteekateeka ey'okusunsula abalamuzi abagenda okukuzibwa. Tuvuddeyo ne system eraga nti abalamuzi bajja kuba assessed by supervisors, colleagues, abantu ba wansi namwe public and court users like Honorable Segona bajja kuba nga assessing abalamuzi. So ekyo si kyama tugenda kutandika eno financial ejja kubeera ku system, then abantu abalala bano abagenda mu kooti nabo bateeke mu komiti zaabwe tujja kufuna assessment ngeri 360%. Abaka batuula akakiiko kano baaniriza enteekateeka eno gye bagambye nti eneyambako abalamuzi okukola nga tebalina kyekubiira oba okusanyusa abakulu nga baluubirirwa okukuzibwa. Nkola y'emirimu etematiza ng'ate ssente zitwalibwa, ekyo kituluma. Waliwo n'abalala batakuzibwa olw'okuba basala amazima. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, Parliament.